Tulaba balungi mikwano gyange abatulaba ku KTV neyanziza omukisa guno management gwempadde okulabikako ku bwenyi bwa bakadde baffe bannayuganda bonna bannakawempe North abantu baffe abeesiimi mu ngeri y'enjawulo munzikirize mbatolere ku salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh n'abenzikiriza endala omukama mulungi ekiseera kyonna era ze mbeera ze weewaawo mwanyinaze salamu ng'ogitodde bulungi mwanyinaze nti ndi musajja musiraamu ndi musajja musiraamu omukuukuutivu sooka weeyanjulira abatulaba balungi nze Luwemba Luuswa Muhammad eyosoboddeyo okujjuza ekifo kya mukadde waffe yatuva ku maaso gy'oli abalamu nga mwenda okuvuganya ku kifo kino eky'obubaka bwa Parliament obubaka bw'Empe North manyinaze ekinfuula ow'enjawulo muleese eno nze mububuka alimu omuto ow'emyaka emito era bannakawempe gwe batunuulidde era gwe balinamu essuubi era kakyali kalevu era ekinfuula ow'enkizo muleese eno ekyokubeera nti projects ze tubadde tutembeeta ne muganda wange ebintu byonna bye tukoze ne muganda wange nze nina hard disk. Yes, kuba saawa zino tutunuulidde tutya omukulu gwa Honorable Segirinya Mamad okusigala nga gustandinga. Njagala okwebaza bannakawempe North nti yonna gye mpise mu mpadde obuwagizi. Omanyi babadde beebuuza ebipande byo nga tetubiraba bannakawempe North tukulaakulanyiza nga tuyita mu projects zaffe zino abeekuttekutte era ebipande be bali mu kubeera nti babiteekayo okulaba nti twongerera ddala okuvuga ekintu kino eky'obubaka bwa Parliament ne mukadde waffe oli awo gyawummulidde ebutale kaddugala anaaba musanyufu era nga bwe twongera oba oli awo okusindika essaala okumusindikira edduwa ez'enjawulo okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala okumusaasira saako n'okumusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako amugaziyize kabuliye mwanyinaze twagala kumanya ebyo byonna tubiwulidde mubadde mutambula n'omubaka biki byogenda okukolera bannakawempe bye bayinza okusubwa singa baba tebakulonze biki byogenda okubakolera mwanyinaze ekisookera ddala nsaba okubasaba bannakawempe North bampe omukisa bansindike mu Parliament ey'e11 ekisookera ddala okuba representinga kubatwalira eddoboozi lyabwe mu Parliament nange neetabe mu bakola amateeka agagatta ettofaali ku ggwanga Uganda ng'oggyeko emirimu egyo emigaso gya Parliament ena erimanyiddwa njagala okukozesa Parliament nga front ey'okulaba nti nwanirira enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Ekirala projects zaffe zino zonna ezibadde zirwaninga omuli Segbox omuli ambulance omuli byonna nga bwe tubadde tubimanyi njagala kwongerako bwongeze bintu nga 3 nganze kubanga manifesto ebadde ekyagendera ddala mwanyinaze tutunuulidde nnyo ebyentambula mu constituency bwe tutunuulira ebyentambula twali twagala okulaba nti bakadde baffe bano abagenda omanyi Kawempe North eyina working and living population y'abantu 25,000 abakoleramu n'abasulamu yes n'abasulamu so erina registered voters 9,000 n'okusobamu so tutunuulidde nnyo abantu baffe bano abafuluma Kawempe ne bagende mu kibuga Kampala so nze mu buweereza bwange njagala nnyo okulaba nti bannakawempe mbangwirizaako naddala mu byentambula nga mpita mu munno mu kabi ntekewo bus okulaba nti entambula eyo esobola okuyamba ku bannakawempe North nti esinziira tujja tuteekawo terminal wesinziira nti bwe beevudde empereerwe bayiwe mu town ekomewo ate ku bwereere oba nga basasulayo akasente akatono ku bwereere kimwenyinaze njagala okubeera ku record one kuba ebintu byonna bye tubadde tukola tetubadde mu katemba ebintu byonna success ya Honorable Muhammad Segirinya tosobola kubeera nti saawa zino ali waggulu era mwogerako ebirungi byakoze
n'olekayo abadde mu ffumbiro. Nze mbadde mu ffumbiro wa byonna. Kati bwe tiimu ya mupiira ko badde coach. Nze mbadde coach. Okay. Ate nze sporting director nze byonna nze sporting nga ne ngamba oyo muzanyi mulungi. So ng'ogyeko ekya bus agala okutunuulira era munno mu kabi still kulaba nga Bannakawempe North okufiirwa nga tuyimirira wamu nabo. Twali tulina enteekateeka yaffe ya tents, obutebe nga tutegese sefuliya, masowaani kulaba nti abantu abali mu kabi n'abo abatuusikiddwako ebirungi Makerere juzi batiikidde graduations kati mulimu bambi families ezimu nga okutegeka ebintu ebyo byetaaga ki ssente naye ffe tujja kubigula tubiweeyo eri abantu baffe nti buli alina omukolo ajje nga ajjayo ku ki ajje nga abifuna ku bwereere asobole okubeera nti yes. Mwannyinaze mu nsi eno mwe tuyitidde obuvunaanyizibwa ffenna tulina different background. Oyinza okuba gwe gye wayitira mwali bagagga nnyo n'osobola okubeera nti osoma amawulire mirembe n'otikkirwa nga tolinaako yadde kamogo kokoze eki naye mwannyinaze ffe tuyise mu mbeera yonna enkumbi ku bbega saawa zino ziri mmeka nga tuyingira ennimiro saawa 11 ng'oli mu nnimiro kati mwannyinaze wakati mu kubeera nti mpise mu mbeera oba oli awo esoomooza navugako ne ku boda era bw'ogenda ekyebanda awo bakulaga stage yange tewali Lubyanza saali Lubyanza nayinako stage yange awo eya boda so baganda bange aba boda ku kyerisaawo njagala okubeera nti ngatta aba boda tutunuulidde nnyo ebyobulamu mu constituency kati mu kutunuulira ebyobulamu ng'omukulembeze njagala okubeera nti abaganda bange aba ba boda bwe mba ntuuseeyo naddala mu nnaku zange 10 ezisooka mu parliament baganda bange aba boda ntunuulidde nnyo ku bulamu bwabwe okulaba nga mbagulira protective gears omuli helmets omuli reflectors ate ng'ogyeko ekyo balina organisation zaabwe ebibiina byabwe biri streamlined ebiri organized njagala okubeera nti facilitation gye nfuna mu parliament omusaala gwange nkoonako kagundi ka portion akamu nkateeke mu ba boda ebibiina ebiri organized circles zaabwe basobole okubeera nti beekolaakolanya so mwannyinaze mu buufu bwe bumu mu byobulamu njagala okukiteeka ku record mukadde waffe twatandika eddwaliro nga tutunuulidde nnyo ebyobulamu omanyi Kawempe tulina Kawempe referral hospital nga ddala mu butuufu bw'otwalayo omulwadde afiira ku luggi ng'obaluggulawo kubanga embeera yokka yemukola ki abasawo beesuuliddeyo gwanagamba kino kiriwo ki so tetwagala wakati mu kubeera nga gavumenti tugitadde ku nninga etuwa obuweereza obutuufu twagala tubeere ekizampe entuufu nga bwe twali tukoze mu nnaku 10 eddwaliro lyaffe eryasaanawo njagala kubeera nti mu nnaku 10 ndizaawo ate ku mulundi guno ndikomyawo nga erinnya ndiribulandinze nga eryaba Kawempe North Medical Center nga kuliko Segirinya Muhammad Medical Center olw'omukulu ogwalese mu byobulamu era ba donors natandise okubeera nti nkwatagana nabo bakomyewo on board okulaba how best we can revamp that facility. Okay. Kikulu nnyo ekyo. Ensonga y'entambula ogyogeddeko n'endabamu obuzibu. Egenda kuba ensonga ebatwala abannyuka bwe bakomyawo oba mugenda kuyambako abo abaana balino bakalubiriziddwa mu ntambula. Ebyentambula Kawempe ndaba ng'erina abantu bangi. Ebyentambula omanyi nga bwe nkugambye nti tetwenkanankana engalo zino tezenkanankana. Kawempe mwebali abalina obusobozi abatalina busobozi n'aba ate so abanaabaawo nga tebalina busobozi bajja kugirinnya ejja kubaako essaawa nti ejja kusimbulanga ssaawa 11 ez'okumakya bo benyini bamanya omuntu omanyi omuntu alina kyayayagala ekintu akuuma obudde so ssaawa 11 ng'eyolekera kibuga efuluma ekibuga ekomewo ate ekimaaba egundi bwetyo bwejja okubeera ng'etambula tumenyemenye osanga akasente ako keyandikozesezza okulaba nti waba akasevinze mu segibox eno ate gye tumuwa enkulaakulanula mu Kawempe abaako kyeyekolera mwannyinaze.